Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze okutya eri Obuganda wamu ne Uganda yonna ku ttemu n'obubbi ebitadde bannansi ku bunkenke. Kyagambye nti kino kyakulemesa eggwanga okukulaakulana. Abantu bonna beekokkola babbi ba mmere, babbi b'ebirime, ebyettunzi, babbi ba bisolo, batemu. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'oluwalo okuva masaza 3 okuli Kyaggwe, Singo ne Kiboga awamu n'okutongoza emmotoka y'obwegasi eya Ssuubi lya Zambogo ng'eneerubiriddwamu okukulaakulanya abavubuka ba Buganda era ng'emikolo gino gibadde mbimuli bya Bulange. Ono agamba nti ekisibya obumenyi bw'amateeka mu ggwanga be basirikale ba poliisi obutaba na bukugu mu kunoonyereza wamu n'okulemererwa okukwata ababeenyigidde mu kumenya amateeka. Era nze kambabuulire nti ekimu ku kiremesezza obubbi n'ettemu ekibiremesezza okuggwaawo lwakuba ebitongole ebikuumaddembe naddala poliisi tebirina busobozi n'obukugu obumala okufeffetta abamenyi b'amateeka n'okubasimba mu mbuga z'amateeka. Agasseeko nti n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka nalyo likoze ky'amaanyi okutumbula obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Ebbula ly'emirimu ate nalyo lisindika abavubuka mu bumenyi bw'amateeka. Olwajjo mwalabye abavubuka be baakuta ab'amajambiya wano mu Kampala. Bavubuka bato bonna tebalina bye bakola balowooleza mu majambiya. Ono alabudde gavumenti nti singa eremererwa okutereeza ensonga eno yakusanga obuzibu obw'amaanyi ddala mu bukulembeze bwayo. Kubanga bwe tutasitukiremu ku nsonga eno byonna bye tuliko bigenda kutulema. Era ensonga eno bwe takwatibwa na maanyi n'egenda mu maaso bwetu emyaka mu maaso awo ejja kuzaalira gavumenti akabasa. Abantu bajja batwala entyajo olw'ebintu bino. Katikkiro akuutidde Obuganda okukola ennyo bave mu kulindirira Federo kuba si baakugifuna nga baavu era bw'atyo abakubirizza obutalowolereza nnyo mu byamagero. Kubanga abantu mu Buganda babaako ebintu ebibasiba emikono. Oli buli w'omusanga n'akugamba Federo. Obwavu bunaalinda Federo. Katonda takyawandagaza mimmonde nga bwe yagiwandagaliza Musa. Teyali lumonde gwe yabawo. Yabawa lumonde. Oluwalo luno lwanjuliddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki era nga bakuŋŋaanyizza ensimbi ezisobye mu bukadde 38. Egombola 8 zituuse olwaleero naye n'endala manyi nga zijja kutuuka. Naye 8 ezituuse zireese obukadde bw'ensimbi 38 bo abamu ku bakulembeze b'ebitundu bino baloopedde Katikkiro ebizibu bye balina okuli obutafuna nteekateeka za gavumenti mu bitundu byabwe. Taata njagala okutegeeza nti emyezi egiweddeko abantu b'ekibiga babadde ku buzibu ekyanda kibabeeredde emyaka 5. Tulabanga Bulange boodi kati tubikako era tukolagana bulungi naye emirimu egimu batagikola kasoobo ekijja tuziramu ettaka lya poliisi erimu okubulankana. Tutunuulira nti bukodyo ki oba nteekateeka ki eyinza okuyamba lo gavumenti okutambula bwe buyinza obwatwala mu senta ate era kwe kulaba nti ensimbi eziwerezebwa tuzongerako mu bitundu byaffe nga tutemaatema mu districts, nga tutemaatema mu magombolola, nga tutemaatema mu byalo ne mu miruka. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino. Krake STV agaleero.